Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda. Anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musuke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako onnateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa owokubiri. Akatabo kano nno kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka. Era ng'olwaleero tutandise essuula yaffe ey'okubiri. Era nga mu ssuula ey'okubiri mulimu omutwe ogugamba nti omuggondo mu mbeera ya Buganda ne Bungereza. Federation ya East Africa. Munnange mu biro ebyo abazungu baayagala okugatta amawanga ga East Africa, Kenya, Uganda ne Tanganyika nga bwe yaleetebwa mu biseera ebyo mu ntegeka y'obufuzi emanyiddwa nga East African Federation. Ekigendererwa kyali okufuula ensi zino ensi emu. Ekigendererwa kino kyali kyawukana n'endagaano zonna Buganda ze yali ekoze ne Bungereza. Kinajjukirwa nga Kenya ne Tanganyika zaali zifugibwa nga matwale ga Bungereza, so nga yo Buganda yali ekuumibwa bukuumibwa. Mu Kenya ne Tanganyika abazungu n'abagwira abalala bonna baali baddembe okufuna ettaka okukolerako buli kyonna kye baali baagala, ate nga mu Buganda tebaali na ddembe eryo. Mu kiseera ekyo abazungu abalimi mu Kenya bakyogeranga lunye mu mawulire nga beesunga nnyo okuteekebwawo okwa federation eyo. Kyokka abantu mu Buganda nga batya nti Uganda bwegattibwa n'ensi ziri mu federation, enfuga ya Buganda ey'obwakabaka eriba efudde. Bungereza neetandiikiriza enkola ya federation, yateekawo ekibiina kye yatuuma East African High Commission okugatta emirimu egyawamu mu nsi zino essatu okukola ku nsonga zino: posita n'essimu, leerwe n'emyalo, eby'entambula z'ennyonyi n'ebyokunoonyereza. Bwe baali bateekawo High Commission eyo, enkiiko z'abaddugavu ng'olukiiko lwa Buganda tebaazeebuuzaako. Aba Buganda baabisomanga mu mawulire. Bwe baabuuzanga abakungu ba gavumenti ya Uganda ne babagamba nti ebyo byali tebibakwatako. Ekyo nno ne kiraga Abaganda nti singa federation eteekebwawo mu ngeri eyo yali ejjanga kuteeka n'amateeka nga tebeebuuziddwako, ng'ekyo kyali kisobola okukyusa enfuga n'embeera ya Buganda ng'abazungu beebuuzibwako bokka. Kabaka agenda okukomawo okuva mu kusoma mu mwaka gwa 1948 ng'ebizibu mu ggwanga byeyongedde, ebibiina by'obufuzi nga bireesa amaanyi mu kusaba okwefuga kwa Uganda okw'amangu, okwewala ebizibu ebiyinza okuleetebwa federation y'abazungu. Ate ng'ekibiina ky'abalimi Uganda Farmers Union kisaba abalimi batandike okwetundira ebirime byabwe butereevu mu katale k'ensi yonna awatali okuyita mu bayindi oba ebitongole bya gavumenti nga Linti ne Coffee Marketing Boards. Kinajjukirwa nga mu kiseera ekyo ebyobusuubuzi bwonna gamba ng'okusunsula pamba bwalinga mu mikono gy'abayindi, bo abaddugavu nga bakoma ku kumulima na kutwalira abayindi bye baabanga balimye ne babibagulangako ku miwendo egy'enseko obuseko. Abayindi oba ebitongole bya gavumenti bwe byatundanga ebweru ne bifuna amagoba gabe mangi genkanawa, ng'abaddugavu tebabaako kye baddizibwa. Abantu kwe kugenda eri kabaka abeeko kyabayamba ku nsonga eyo. Mu butuufu okusaba okusunsula n'okutunda ebirime ebweru wa Uganda baalisabye gavumenti ya wakati, kubanga gavumenti ya kabaka yali tevunaanyizibwa ku nsonga ezo butereevu. Mu mbeera eyo waaliwo oba waamerukawo ekibiina ky'abatakabbu, ate waaliwo n'ekibiina ekyabataka ekyayitibwanga Bataka Union oba kiyite Batakabbu, nga kikulemberwa Omutaka Ssemakula Mulumba. Kino nga kiri wamu n'abataka abataali batongole mu lukiiko lwa Buganda.
nga baateranga okulumba kabaka ne gavumenti ye ku buli nsonga yonna gye baayagalanga okukolako n'okusingira ddala okwefuga kwa Buganda. Nga bwe tunaalaba mu maaso eyo, ekibiina kino kyakola nnyo okusooka okulwanirira Muteesa bwe yali awaŋŋangusibwa, ate era ne Uganda okutuuka okufuna okwefuga kwayo bwe yeetakkuluza ku Bungereza. Abange, ebyo nno bye byaleero. Munzikirize nzire Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddingana ate mu kitundu ekirala, munnange nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda akuuma Namulondo.